atuvuddewo akalulu kawuma kabaali baali proposing akaina kubeera next week ndozo on Tuesday. Era bakasazizaamu. Kati ate minisita yennyini wajjinda yavuddeyo n'asazaamu akalulu. Baddaaki. Nakalo bwe kalagwa kaba n'abaatusaasa. Kati okusinziira ku Jeff agamba. Nti. Yes, bali wansi wa ministry ne ministry eriwo nga guardian waabwe. Si terina babulira kyakola. Mpulira. Wabula okusinziira ku minisita agamba nti afunye complaints ez'enjawulo nga clusters okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo zicomplain nga zo tezigenda kujja Kampala kulonda. Kintu kye nagamba clusters zagamba nti bwe baagala tulonde bajje eno mu regions zaffe gye tuba tukola ki? Gye tuba tulondera. Naye era Uganda yonna bwe tuba tulonda president tukuŋŋaanira Kampala. Bateekeyo centers. Sente. Twala. Yes, Cindy agamba. Jeff yandigondedde. Minisita kyakola ki? Kyagamba. Naye nga ngeri Cindy gy'akyogeramu. Kuba kino kintu kiba kiti minisita bw'ayingira mu kalulu kano mu nyumba y'ekintu kimu. Tiimu eri mu bukulembeze essaawa zino. Ejja kusigalamu. Erina okubeera olunonta ntiru nga bamaze okukola ki? Okwetereza. Kati lwaki balina ssente minisita nekizulibwa nti guma terina ssente nga ne ministry terina ssente kitegeeza balina okunoonya engeri bagenda okufunamu ki ssente akaseera ke bamala nga banoonya ssente omwana attu aba akyali Sindi asigala ye president akati nze mu ndowooza yange ndaba Sindi munda muli kimugamba ndaba sayini nnyingi aziraga nti saha akatwala mu bantu nze ŋŋambyeko mu bantu nze njogedde ekigambo kyange kirekaawo nange ne mugamba mu bantu saha akatwala naye waggulu ewasalawo Sindi president bantu be basalawo waggulu we wasalawo mu ggwanga amawanga agakuze nga America abantu bakontributinga kitono nnyo era kyova olaba nti n'akalulu akakagwa mu America ow'abantu teyayitamu ne bawa good Joe Biden mpanza akalulu gwe ana akalulu ka America Funye baluwa okuva mu ministry ya gender nga ewandikiddwa minisita Banyeni Amongi Honorable Amongi nga etutegeeza nti yafunye amabaluwa oba ziwandiise petitions okuva mu ba leaders ba cluster leaders ab'enjawulo mu ggwanga nga nasinzira kwezo ebbaluwa n'okwetegereza mu constitution yaffe n'ebiwandiiko ebirala bikwata ku umma okusazaamu akalulu. I'm happy to ministry first of all tubaye tufunye okwemulugunya kungi from the leaders aba outside the city aba clusters n'endala nga tebakkiriziganya nakiri ekyokujja ku national theatre. Akalulu akaffe kagendagenda mu maaso ku lwokubiri kagendagenda mu maaso olw'ensonga nti ffe nga umma twakola byonna byonna byetaagisa okukiikirira abamemba baffe. Kyebaleese olwaleero kikonfusize bangi batuso kisanyusiza bangi abaklasita basanyufu abasenta tebali basanyufu but I think mbadde njagala mutuweemu ku budde tulabe kyekigenda mu maaso. Nze I'm confused as a candidate ayimiriddewo because njagala buli omu avotinge njagala buli omu abeere happy. Twali tusuubira agenda kuba atandikira we twava yetegereze alyoka asalewo era nekyokubiri nga tusuubira yabadde agenda tuyita tunnyonnyole tutuulemu naffe tuddemu tumunyonyole wabanga yandiyagadde okuddamu okwetegereza era naffe tumuwe sayidi yaffe naye kyetulabye nti tafuddeyo tatubaze mu magezi n'alaba nga tekyetaagisa n'asalawo byasazeewo nga yombera mu bbaluwa. Tujja kubagumira embeera yonna eriwo kitegeera isi bwelemerako ku Monday tujja kuvootinga nja kukubira abantu bange sitiri mbagamba emanyi ki balemeddeko was supposed to be the center mujje mukole ki muvootinge bwekiba kivuddewo either way nze nja kuba ndi happy because nze nazunga Uganda yonna nga ngamba abaana home as national so kinkola bubi okuba nti elections ziba ziri wano mu center yeyo sandi yange nja kubeerawo mu bulungi ne mu bubi. Tetugambye nti tugigobye tugambye nti yakoze sobi kusalawo era tugisaba ereme kukozesa lyanyi era esalewo ng'ekolagana naffe so singa etusukkako terina tusukkako. I think every day as umma buli we tubaye tunoonya aid tubaye tugenda eri gavumenti tugenda eri ministry tugenda muki tugezaako okuyita mu mitendera nga bola nti batugamba dda nti tuva from ministry of gender then UNCCNCF the women kati sawa zino cannot start neglecting that our source of power nga bweri how the power goes down and the truth is we are under right now tukyali under ministry of gender so I think bali bawuliriza nze bwe ndowooza lwaffe tulowooza akoze ensobi y'amaanyi nnyo takozesa werufu oba bulambulu kufunga asalawo tasalawo kubanga twamuwandikira naffe ezo petition twazifuna era twazifuna nabawandikirako ne
ne UNCC ekitongole kya gavumenti kikolagana nakyo ekikwatagana ne ministry ye tumusaba twogere naye twatusuubira yagenda okwogera naffe naye n'atuweereza commission netusuubira nti akiikiridde ye era bwe twatuula mu meeting eyo ne tumunyonyola bulungi police board ya umma yonna yavaayo nemunyonyola bulungi nga tusuubira tunyonyola ye anyonyole minister. It's true UMA is a private entity, but it's also a national entity and it's supposed to carry out its duties. Much as UMA is not a government organization, it's still under the constitution of Uganda because to live in Uganda. So Techitegeeza and Kubanga, you have a private company, you are supposed to okujemera mateka neda, not because of that. So but then ndaba mutuwemu kubude right now buli mali emotional. So tuyinza okwogera ebintu ebitakwatagana naye mutuwemu obudde by next week ndoza buli mali akuba yesotinzi. Tetwetaaga kwebuuza ku ministry tukolagana naye nga bapartner mu kwekulaakulanya era tusiima byonna bye batukolera n'ebitongole ebirala byonna ne bapartners abalala bonna betukolagana nabo naye tebalina buyinza kwekiika mu nsalawo zaffe era n'okusalawo era kyetusazeewo nti ku Lwokubiri tulindirire embeera weekend kente. On Monday we will have a final. Nange simanyi kyakwogera simanyi kyababulira because I'm waiting. On Monday we will have a final statement and if elections are really going to be there on Tuesday tujja kumanya ku Monday. Yeyo ensonga kale ati bitulina waliwo ensengo z'owuliriza n'owuliriza n'olekaawo olunaku olw'eggulo Joyce baagala